Getufuna olunaku olwaleero agatalinda ng'ennaku z'omwezi ziri 2 omwezi gwa Gatonnya oba January mu lulimi olunyanyimbe omwaka nga twakagutandika 2025 gw'omuyimbi amanyikiddwa nga Pallaso Okeera ku makya enkoko n'agikwata mumwa. Kikakasiddwa ye kennyini akulembeddemu gganga y'abavubuka webato ne boolekera bukolokolo paka e Makindye omukulu amanyikiddwa nga Patrick Mulwana oba Alien Skin gy'akasiba ne boonoona amadirisa ne boonoona emmotoka zibasanze mu parking kosa n'endabirwamu ez'ennyumba. Kitegeezebwa nti embeera okusajjuka kyaddiridde olunaku lwa kawungeezi ku kivulu eky'omuyimbi omu amanyikiddwa nga Crystal Panda kyatuuma Empere Festival. Omuyimbi Pallaso yabadde ku stage agezaako okubba abawagizi be omuziki ng'embeera bwe wagirabye. Abavubuka banene abakulemberwamu Alien Skin ne balinnya ku stage ne bagezaako okulaba nga bamutaataaganya embeera ze yabaddemu. Kino ekyajje Pallaso mu mbeera n'atandika okulaba nga amwolekeza ebigambo mu nteekateeka eyabadde etambula. Ekivulu kino eno kyakakiddwa abateesiteesi b'ekivulu omukulu amanyikiddwa nga Crystal Panda okuvaayo n'ajja ng'ayambibwako okuwabula kwa poliisi n'azikiza ekivulu kino ng'abakulu bano ekyabadde ng'ekintu ekyokusanyukirwamu nga bagifudde battlefield era abantu bangi abaakubiddwa ensambagere abaakubiddwa amacupa ebikonde kosa n'emigere era abamu baabuuseewo n'ebiwundu ababadde ku kivulu ekyo. Abavubuka bano abafangoni ndowooza bagufudde mugano nga nswa oluvannyuma nti olutalo luneeno olw'okulwana n'okuyimbulwa oba okuyimbula gganga y'abavubuka abayitibwa eggaali abagenda bakola effujjo bagitandise mu kivulu ekyabadde mu Lubiri e Mmengo ng'ennaku z'omwezi 31 nga tuggalawo omwaka 2024 oba enkuuka masavu. Alien Skin ya parkinga bus ez'abavubuka bangi kuyanja n'abayiwa mu kivulu kino era ku olwo era balina be baakuba. Kiteeberezebwa mbu abamu baali bakassa obucupa ate ne kiteeberezebwa mbu abamu baali bawagizi ba Kyagulanyi ne kiteeberezebwa nti abamu baali bamumokinga ne babakuba emigere egyali nkuyanja era abali ku sayidi emu ey'enkuuka balabibwako nga badduka emisinde nga obutebe bumenyekebwa ng'abantu babakubira ddala nnyo. Kati gwe omuganda wange gwagoberera enteekateeka zino okusinziira ku Pallaso yategeeza nga ali ku kivulu n'agamba luli nakugunjula niyo olabika tewatereera n'agamba nze ndi mpologoma ate bino bya banene sisobola kugenda mu maaso nga ndabikibwa oba nga ndabibwako nga ntya akamyu ng'oli kamyu tugenda kubakuba tubaze mu layini. Ebigambo bino byogedde ku show gye yabaddeko ng'ennaku z'omwezi lumu eyabadde ku Forex Park Buloba ekivulu ky'omuyimbi amanyikiddwa nga Crystal Panda omukozi credit amanyikiddwa nga NRG. Ekivulu ekyo ekyadde kigenda mu maaso n'abyogera n'agamba tugenda kukukuba ne tulowooza nti byakusaga. Bw'atyo olunaku olwaleero kikakasiddwa era ab'ebyokwerinda balabiddwako mu maka ga Alien Skin ebintu bingi ebyonoonekeddwa ebyonoonese alabiddwako ye kennyini ng'ayambadde akabakuli ku mutwe kossa n'okwesabika ne squad y'abakubi b'emiggo era waliwo n'ebifaananyi ebirabiddwako nga Alien Skin yabuukira mu bbanga nga kinyonyi. Era so kati gwe munnange teeka amaaso ku lutimbe ku Export TV ze kennyini omwana soda tugenda kuba tubikutuusaako buli kaseera obitegere biggwerawa. Omusango gunaagenda mu kkooti okwonoona ebintu abayimbi ennaku zino beefudde ekintu ekitagasa for extent nti bo bennyini balina obukiiko obukwasisa amateeka kossa n'okugamenya obwetekerawo amateeka ag'okugoberera. Ffe tulinde teeka amaaso ku lutimbe nja kuba nkuwa full details updates anti guno omwaka 2025 atana subscribinga tugenda kuba tukutuusaako information yenna nga bw'aba alabiseewo mu mpeereza ez'enjawulo interviews mawulire breaking news byonna. For now mukama katonda omulungi agira kunkuumira side yo yonna gy'ogwako nze sikulinaako buzibu wabula ogwange gwa kukutuusaako. For now bye bye. Export TV to the world.